Poliisi amachaga leero ebukezeza nkukulu okwewa makage yali senkagale w'ekibiina kya Forum for Democratic Change Dr. Kano Kizza Besigye nga bano balabiddwako nga bateeka emisambo mu kubo okumukugira okuva mu makage. Dr. Besigye kitegerekeseeko nti abadde alina okwolekera ekisaawe ky'ennyonyi eky'Entebbe alinnye ennyonyi okugenda e South Africa okwetaba mu lukiiko lwa bannamateeka olutegekeddwa e Durban. Besigye agamba poliisi yazinzeeko amakage oluvannyuma lw'okukizuula nti abadde agenda okuva ewuwe wabula ekimujja enviiri ku mutwe be ba poliisi okumubuuzaanya abadde amuwadde obuyinza okuva ewuwe na lwaki teyagitegeezezaako ku ntambula ye. Natuuse wali wansi sawa nga 11:30 ne baŋŋamba nti tebategeezeddwa nti olwaleero nja kutambula. Nimbabuuza ani abategeeza nti naatambula okujjako nze kubanga nze mmanyi puroguraamu zange nze neetambuza nti tulina okutegeezebwa kuva bakama baffe aba poliisi waggulu bwe tubanga tetulina kutegeezebwa tetusobola kukkiriza kufuluma. Besigye abadde omusunguwavu akandudde ku ddoboozi n'alabula abapoliisi okuleka okwesaalisiza ewuwe kuba ebiddirira tebijja kuba birungi. Ono agamba akooye okumutulugunya n'okutyoboola eddembe lye naddala nga basinzira mu maka ge. Obumenyi bw'amateeka n'okutulugunya okwenkanidde awo kujja kuvaamu akabi wano we tutuuse. Era bapoliisi bano be bateeka wano okumenya amateeka bwe wabaawo ekibatuukako tebajja ne bagamba nti tebaategeera obunyiivu bwe tulina. Oluvannyuma lw'essaawa nnamba abasirikale bajja emisambo mu kkubo naye ennyonyi Dr. Kano Kizza Besigye gy'abadde alina okutambuliramu nga yamuleese dda wabula akoze enteekateeka endala n'asobola okutambula. Joanita Mbabazi, Kingdom TV, amalindirire. This is Kingdom TV.